bintu byakyuse management mpya ebintu byakyuse. Wazimbira mamiwo Chagwa waguze emmotoka empya tosobola kugula kati ndala ndowooza essaawa zino ssente zojja mu kivulo genda zikozesa muki? Ngina kukola business. Na business njagala okukola njagala kuyingira real estate. Nyongereko real estate. Nina already obuntu bwange bwe ninayo ku mabbali naye njagala kwongerako ku business ya so. Then nekirala waliwo abaana bina benjagala okuyamba mu ghetto. Na ssente zenja okujjako naye abaana nga bana benyamba mu ghetto kubanga bwe busobozi bwange. Nekirala kyentunuulira I'm looking at that. Reaching out to actually Nikati target yange reaching out to the less privileged places muzigete kati nakolako project mu Kinubi kati njagala kunoonyayo ghetto endala nayo ngendeyo nkoleyo projects endala njagala kubeera nga looking out in the different ghettos mu Uganda. Yes. Okay. Bruno, tulaba wawanise ekibozi Bruno K live kibozi zoyimba bakisinye bazoba Bruno K live in this anti concert y'abafaani bebagisabe ne bagituuma ekibozi buli kyolaba kyamaanyi g'abantu tewali kinasalawo abantu bebasaba concert bebagiwa erinnya era bebaguze ticket era bebagenda okujja abantu bebagiwa erinnya yes erinnya yaabwe bagiyita kibozi so nze siwawakanya abafaani bange kuba nze nnyimirira okumaanyi g'abantu so bwe bagituuma kibozi ate balina reason waki bonna balonda ekibozi concert fena nenaffe ne tugenda n'ekibozi ne management manager Roger ne tugamba abafaani balonze kibozi tugende n'ekibozi after you separating with the Crystal Panda ebyo tetuyiye nabbi ogerako like manager wange omupya yaŋŋaanye okwogera ku bintu ebitakola na music etali takolagana na music wange baŋŋaanye ddala obyogerako ebisigadde manager Roger ajja bannyonnyola mubuuze manager ebisigadde ebyaŋŋaano byogera baŋŋaana strictly music ogenda okwogerako naye nga gwe ne Crystal Panda you guys are used to nze simwinaako obuzibu I don't have bad blood with anyone lwaki mulowooza nti mwinako obuzibu oluvannyuma lw'okubeera nti muli yakola ekivulu ate notabeera sasenyi nakatuke yali akuwadde ba results yali akuwadde mwe mwabagezaako okuteekawo entalo ezitaliiwo nze nabagamako nti saali satisfied akasente wakazira yali akuwadde akava mu kivulu siina kye nayogera you never had any comment from me and you will never hear any comment nze buli omu ali invited I invite my people from my social media platforms buli omu ali invited